Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo o subscribinge o likinge ateera o sharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga obokoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira business yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso.
nawe tuni mwana. Omukwano wakuju. Toli na mama. Mule bakujanja ina mukwano wakuju. Siwechi.